Amannya gange nze Mayanja Same nga basinga mumanyi nga Same the Baba oba Same Baba neddala Same Rose. Nga omulimu gwange nkola enviiri nzisala era nga bw'obadde obiraba nga wenkoze ku John Black, Chosen Blood, Prince Omar n'abalala bangi bezitakozeeko leero naye abo bali bakoleddwako leero. So mbadde mulimu guno ngenda mu myaka 3 so far kati nakolamu 2 naye kati ngenda kuweza emyaka 3. Muvubuka ali eyo bangi munneegomba bangi mwagala okuba nga bwendi naye osobola kikola otya gwakyagala okukiba. Ekisooka beera n'omukwano, tosooka kulaba ssente kuba si nti ogenda kufunirawo ssente. Sooka obeere ne mukwano mu ba clients abasoose okumanya, abasoose okujja gy'oli. Tozalawo abantu oba tazze na bulungi na ssente osobola omugamba oba leero toyinaamu bulungi n'omukolera ekintu ekigwa mu ssente ze naye togamba wano tayina n'omugoba n'olaba ayina n'omukola ekirungi okitegeera. So bw'okizimba bw'otyo mpola mpola abantu batandika okukkiririzaamu mpola mpola ne basalawo n'otuuka omuntu osobola omugamba zino enviiri nzikolera $20,000 zino 15 zino 4 naba nga asobola okuwa ssente bw'atyo okitegeera. Naye nga kiva ku mukwano, olina kusooka omuntu n'owa mukwano gwe ng'omwagalamu ssente okitegeera naye tukulembeza ssente. Ate olina okweteeka mu kilaasi nga toli awo teweekuba fyumu teweefaako ekitegeero. Olina okukola nga gwe wennyini sooka weerongoose olyoke olongoose abalala okitegeera. Client tolina bba nga omuwunyira bubi, olina okuba fresh paka awo n'okitwala. Abantu abasinga bambuuza ofuna otya abayimbi ba celebrities abo okuba nga obakolako nti mbaddeko ku TV stations ez'enjawulo nga bambuuza ku byenviiri. Abalala bw'osoma ennamba yo ogenda olaba bakukubidde, abalala bw'okola ku omu n'akuleetera omulala, oli n'akuleetera omulala, oli n'akuleetera munne. So far kati ndabika okuba nga nkola ku ba celebrities nga abayimbi nga 60 abayimbi ba wano nga 6 ekitone ennyo. So enkolagana yange nabo nti kati nga bwe tuli mu lockdown ate bo tebannabaggula, president annaba kusalawo batandike kukola nti gwe wali nga akuwa $10,000 mu budde buno n'agamba nkuwa 5 tosobola gaana kuba ayinza okugamba 5 ng'alinayo banne ate abasobola okuwa 10 ekitegeera naye ng'ate wali emabega nga tebannabaggalawo. Abayimbi badde bafunamu ku ssente ze batafuna kati naye kati obudde buno sigaana bansasula naye si kyenga wali nga tetunnabagenda mu lockdown kuba kati basasira tebayingiza okitegeera. So nze situnuulira nnyo ssente, ntunuulira nnyo omukwano ne mmanya ate bwenna akuggyako ennyingi olumu oyinza okutya okudda n'odda nga ate bamaze okuwa omusaala okitegeera. Njagala n'oba nga buli kaseera ojja buli wiiki nga nkulaba kuba mbalamuze wanimpadde olumu ng'osobola kujja lumu mu mwezi wakiri oba ompa buli wiiki nga manyi nkuggyako ssente buli wiiki ziba zisinga ng'ojja lumu mu mwezi oba nga omanyi olinayo omukolo n'olyoka ojja. Manjagala oba togenda out oba oyagala kakusibamu oba kakukyala ezo zonna ssente nanze azirya okitegeera. Abayimbi bensinga okukolako bavubuka twenkana, abamu basinga abalala bansingako emyaka. It's like tuli awo 20 okuva ku 20 awo okwambuka awo 25 18 abo okuva ku 20 okwambuka so tuli awo mu 25 mu 28 awo. Kati stage eyo tuba n'amalala nange kennyini nina amalala naye nze mmanyi gye nkolera amalala gange nga tekiri mu mulimu kitegeera. So kati abayimbi bano bajja nga ye yeetwalira waggulu okusinga ku bantu babasanzeewo ate n'amanya nti n'atamanya mu basanzeewo mulimu abatalina mannya naye nga
basasula ssente nnyingi nnyo musinga nga mulimu ne byakola bye bakola nga tabikolangako. Naye omuyimbi njagala nnyo bakolako mu weekdays, kyova abo nkwatagana nabo nnyo mu weekdays nti ku weekend mubeeramu families ezijja nga mulimu obwana obuto olina obusooka bugende jamu yaleme kukwata obwana obuteno bukoowa mangu olina okakolako kaveewo. Kati bano abayimbi abamalala bwatuuka nze siriiko nti omuyimbi yasoose waliwo kira nti amusoose omuyimbi n'atuuka nsooka enkole ku muyimbi ekyo tekisoboka. Wabula nkugambirawo nti kino gwasembayo oli yakusoose, bw'ogaana abamu bagenda olugira n'akomawo enkeera, omulala n'agamba ngenda kulinda, ekitegeera omulala n'omugamba oba osobosa bakirayant abadde addawo wakkiriza ngenda kukolako, ekitegeera. Kati bakirayant bano bo baba bafanzi baabwe n'agamba si kina mbuzibu ono John Black amuleke kasooke, ekitegeera. Ono Fufe Busi kano kanyimbira bulungi kankaleke kasooke, ekitegeera. Omulala n'agamba oyo muyimbi simwagala tasobola kunsooka, ekitegeera. Kati gwe ate n'okinyonyola omuyimbi nti kirayant agaanye kansooke kirayant kuba yakusoose, ekitegeera bwe kityo. So gwe omuntu ali eyo bangi mbalina wano ku ssimu munkubira mwagala kuba Sammy the Baba ng'ogamba njagala kuba nga oyo omuyaayo, ekitegeera. Naye keeko ke nsobola okuwa obudde buno nti kati kyendiko kati kyenkola mulimu gwange ngwagala era nga nsembayo nga mbagamba nze Sammy the Baba nsangibwa Kabalagala South Point Mall. Ng'ennamba yange eri 0786016094. Bless.